Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera tuyama kubanga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'ensonga zonna ezikwata ku muntu wa wansi era nga Buganda wenjogerera essaawa zino busanyufu nnyo olw'okukomawo kwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri omwana wa Muteesa finally ataasiddwa oluvannyuma lwa bannayuganda okwegugunga oba okwekalakaasa nga bagenda ku embassy za Namibia ez'enjawulo naddala mu mawanga okuli Bungereza ne America era eggwanga lya Namibia finally alimaze ne liva mu Museveni ne Mayiga abaali bawambirayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Jjukira nti Obwakabaka bwa Buganda bwe Bwakabaka obusinga mu Africa okumanyikibwa mu nsi yonna. Nkiddamu okukikutegeeza empologoma ya Buganda yeeyo nno ebadde ekomawo. Awo nno ekisinga okwewuunyisa Katikkiro Mayiga yabadde amulindidde ku Entebbe International Airport nga tamanyi nti Ssaabasajja Kabaka agenda kubanga akozesa lyato. Era okusinziira nga bw'okalaba Katikkiro yavuddeyo n'ata akatambi gye buvuddeko nti Kabaka amulinze ku Entebbe International Airport asobole okuba nga amwanindiza okuva ku ddwaliro e Namibia mbu gy'abadde afuna obujjanjabi okusinziira ku bigambo bya Mayiga. Wabula ekyatumaze naffe enviiri ku mutwe Kabaka ateekwa okukozesa eryato nga Mayiga bali eri ku airport balinda omuntu atatuuka Kabaka yakozesezza lyato. Kino ne kikulaga ki nti mukoowu era okusinziira nga bw'olaba ambuleera eyo bulijjo omusirikale yaba agikutte naye ye yagyekwatidde era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagyeteeredde ku kibegabega kye n'atambula bulungi nnyo okuviira ddala ku lyato. Abantu babadde tebasobola kukikkiriza nti empologoma ya Buganda yennyini olw'ensonga z'ebigambo bye babadde bajja nga bawulira ku mitimbagano egy'enjawulo. Kabaka yabadde ne ambuleera eyo ng'eriko "We are together, we are with you" era okusinziira ku bigambo ebyabadde ku ambuleera eyo nga bw'ogiraba eya bbulu. Bulijjo omusirikale yagikwata ndowooza mubadde nga amutera okulaba bu vidiyo Obwakabaka ng'alabiseeko eri Obuganda. Naye ku luno waliwo nno ekintu ekiri mabega w'ekyo Ssaabasajja Kabaka okwekwatira ambuleera ekyamazima kibadde kirudde okubanga kirabika era abantu bamusanyukidde bambi nga bagamba yeye bambi nga tebakikkiriza. Agenda kubanga nkuwa amaloboozi g'abantu osobole okubanga ogawuliriza bulungi nnyo ku mbeera yabaddewo nga Ssaabasajja Kabaka ava ku lyato nate okuyingira emmotoka nate yamwolekezza mu lubiri lwe n'asobola okubanga ate addayo okakalabya emirimu gye. Bigambo bingi nnyo ebibadde bitambula ku social media platforms ez'enjawulo nga bagamba nti Kabaka yagwa eddalu byali bingi nnyo naye ekyo kyonna kyali kagenderere kulaba nga bannayuganda bateekebwamu ebbugu eryogenda mu maaso n'okubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Abingi nnyo bibadde bigenda mu maaso era mubadde nga mubiwulira naye twebaza Bannayuganda mwenna Abaganda n'abatali Baganda abasobodde okukwasiza wamu ne mulwanirira empologoma ya Buganda gy'ebadde mu buwambe. Era Bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala abasobola ogenda ku embassy y'omu ggwanga lya Bungereza abagenda ku embassy y'e Namibia mu ggwanga lya America bambi mwebale nnyo ne Bannayuganda bali ku social media. Ekyamazima kyo kiri nti Mayiga ne Museveni akaliro babadde bakawulira ate ne Namibia nayo nevaayo negamba nti nedda Bannayuganda basusse okuswaza eggwanga lyaffe nga beekalakaasiza ku embassy zaffe. Ejjukira nti amawulire ago gabadde gatambula ku TV ennene ekitegeeza amawulire g'okuwambibwa kwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agaalagibwa ku mikutu egy'enjawulo akwaliko ogwa TBC akwaliko ogwa BBC nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awambiddwa. Era okusinziira ku ebyo Abannayuganda baavaayo ne beekalakaasa. Ekyamazima obutambi obwo bwalagibwa bulungi nnyo era gavumenti ya Namibia neevaayo n'egamba nti tetugenda kukkiriza kifaananyi kya ggwanga lyaffe kulaba nga ate bakyonoona oba bakyonooneka mu bintu
bintu oba mu mbeera abwetyo ne basalawo baviire ddala mu Museveni bagambe nti Ssaabasajja Kabaka bamufulumya eggwanga lyabwe kubanga Namibia bannayuganda badde bagigamba babadde beekalakaasa bagamba nti Namibia yeekobanye ne Museveni okusobola okulaba nga basaanyaawo Kabaka nti baagala muttirayo era ensonga nti tebakkiriza omuntu n'omu kulaba nga amusemberera n'okumutwala mu ddwaliro erisingako kwawo oba erisingako ku ly'e Namibia gye baali baamutwala. So emiranga gy'Abannayuganda ne bagiwulira eddoboozi ne litambulira ddala okutuusa lwe kyabazitoyeeko. Namibia neevaayo ennaku ze tukubye mu mabega n'egamba nti visa ya Kabaka tegenda kubanga ekola ki egyongerayo era byo mubadde nga mubiraba ku mitimbagano mubadde mubiraba nti visa ya Ssaabasajja Kabaka yaweddeko ate eggwanga lya Namibia ne ligaana okubanga limwongera obudde oba ebbanga eddala okubeera mu ggwanga lino lya Namibia. Kasooke nkwe akatambi aka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awo nno yabadde ayolekera wali mu lubiri era abantu babadde basanyufu nnyo olw'ensonga nti babadde tebakisuubira kuddamu kulaba ku mpologoma olw'ebyo byabadde bitambula ku social media platforms ez'enjawulo nti Kabaka ayinza okudda nga si mulamu. So embeera nga bw'ogiraba Ssaabasajja Kabaka bw'atyo yavuddemu n'asobola okubanga awuubira ku bantu mu mbeera yonna. Ngenda kuwa akatambi kano eddoboozi lyayo okawulize bulungi n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo tuyongereyo gompera ne bakubanga osubscribinga. Ngenda kusaba kintu kimu kwata ku kigambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza nkwatira ku kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Awo nno ojja kukwatibwa ensonga zonna ez'amawulire ge tubatadde wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Sharinga asobola okubanga tutambuza obubaka buno ku buli Munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga agoberera ensonga ezigenda mu maaso wano mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda okutwaliza wamu. Katulabe oba katufune obutambi buno n'amaloboozi gaabwo n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tuyongereyo n'ensonga. Nakugamba Museveni tayagala Baganda. Era Museveni Obwakabaka alemye okubupenetrate nga bumulemye. Kati ayagala agenda okugenda nga abujjeewo nga buvuddewo. Era akakodyo yabadde akatuteze ne tulabuka. Ekyo nkibabuulira. Museveni yakwata Ssaabasajja Kabaka n'amuwambira e Namibia. Bwe yamala omuwambira e Namibia ne atulaga nti amuwambi. Ne tuteekawo embeera.
tuba kugenda kulumba lubiri kubanga ye yali gundi ye yali agenda tuba kugenda kulumba lubiri yali yimiridde naga abantu bali firidde waawo nga abantu 50 nkaga naga obwakabaka buwumule buveewo kati bwakabaka mukuvaawo ng'ate ebyafaayo byonna bigamba abaganda baali balwanagana n'abaganda bannaabwe kyekyagazaawo obwakabaka nti ffe twali tulumba mayiga ng'ate tukimanyi bulungi Museveni yakola ki Museveni yakozesa mayiga kati ye ng'ali eri okategeera leka nkubulira okumanya bano abasajja bye baali babala buli awali ebyobuwangwa n'ennono ensozi zonna eza Buganda bazisaanyaawo kagenderere okitegedde Museveni n'akitegeera nti mu butuufu abaganda obuganda bubali mu ndowooza mu nzikiriza n'asindika akavubuka ne katandika ovuma Ssaabasajja Kabaka ne kamuyita embizi ne kamumalamu ekitiibwa nga ba SFC we bawaga yoyo kabaka waffe ku midiya wano nga n'akola ebikolobero byonna okubalaga nti obwakabaka tebubagasa atuuka ekiseera okugamba nti buvuddewo nga munammwe temukola ki temuwondera nga temulwana na kubuzzaawo olw'ensonga newe bwaliwo bwali tebubagasa kati Museveni mu kuwambira Ssaabasajja Kabaka e Namibia diiru yali ayagala ffe nga ffe tulina okwesaanyizaawo obwakabaka bwaffe ekintu ne tukimumma bwe twakimumma ne tukiyiwa kubanga yakolanga obubadi bungi ng'ayagala tunyiige tuteekewo embeera nina abavubuka be nali mmanyi nga mu butuufu bawagira Museveni ebyaddala naye nga bagamba bo bagenda kulwanyisa mayiga Museveni tabiriimu ffe tugenda kukuba mayiga Museveni takola ki Museveni tabiriimu twagala mayiga akole ki ave Mmengo mmwe mwennyini ffe abaganda twerumbire Mmengo Museveni asindika abantu be ayiweewo omusaayi guyiike agamba obwakabaka nedda buwumule tebuliiwo osigedde ng'ate tosobola munenya ayina bwe yeekwasa nti bano bali mu kulwanagana osigedde kitegeeza abaganda mmwe mwennyini mmwe muba mwensaanyizaawo obwakabaka bwammwe eyo ddiiru emala okuyiika eyo ddiiru bweyiika akitegeera nti alina okuzza Ssaabasajja Kabaka ewaka era finale oluvannyuma lwa ddiiru zonna okuyiika finale Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu lubiri era nga ebisingako kaawo tujja kuba tubibatuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Gwe kyolina okukola kintu kimu kwekuumirako gwatannaba kubanga osubscribinga kwata ku kigambo subscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda tusobole okubanga tutambula wamu kasavu kanyama ngenda kutuusako ensonga za Jawero Ssenyonyi waliwo bingi nnyo ebyogerwa byonna ngenda kubanga mbikutuusaako Jawero Ssenyonyi kyayogera ku nsonga ezo President Robert Kyagulanyi Ssentamu azoogerako ki n'abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omwami His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ngenda kubanga mbibatuusako muzikiriza nsooke nnyo ku lwendo lw'amazzi katono nnyo nate nkomewo temuvaawo nsirwe bulungi atakuumira mpeera bankuumire mwedala